tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ekitundu kya Rwenzori kibuutikiddwa obutabanguko obulesa abantu abasoba mwana nga bafudde n'ebintu nga byononebbwa mu disitulikiti za Kasese ne Bundibujjo. Obuvuyo obuvudde mu by'okulonda n'ebikolwa ebyekyekera byawaliriza gavumenti okusindika amagye mu kitundu kino okulaba nga kitebenkera. Obulumbaganyo obwali mu mwezi gwa Julayi omwaka gwa 2014 mu disitulikiti za Bundibujjo, Kasese ne Ntoroko bwawaliriza poliisi ya Uganda okwongera okunoonyereza ku byokwerinda mu kitundu kino. Waliwo n'alipooti ezaakuŋŋaanyizibwa abakulembeze b'ennono mu kitundu kino nga mwe muli Lefutinanti Kano Kamya eyali omudingiya bw'Abamba ewamu ne baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Alipooti eza buli sabbiiti ezaweebwanga akulira ekitongole kya poliisi General Kale Kaihura zaali ziraga embeera wakati w'Ababamba n'Abakonjo eyeeraliikiriza. Wabula ebyava mu kulonda obukiiko mu bitundu by'e Kasese ne Bundibujjo ye kanaaluzaalawo obutabanguko mu kitundu kino. Abantu abasoba mu bisatu okuva mu byalo bya Mukundugu ne Bugambwa be basengukidde ku poliisi y'e Bundibujjo ne mu kifo ky'ababundabunda ekya Bubugwanga. Abajambula abatambula n'ebyambe amafumu n'emigobante nabo beeyongedde okulumba abatuuze ewamu ne bamukuuma ddembe. Omukulu wa poliisi agamba bano bampemba abamanyiddwa nga Kirumira Mutima abasinzira mu kitundu kino okwolesa ebikolwa eby'ettima. Kizuuliddwa nti bano abajambula babasindika okuwamba emmundu ku basirikale ng'era buli mundu gye baleeta bafuna emitwalo 2 okuva ku bakama baabwe. Wabula mu kikwekweto kye bayise Usalama Rwenzori ejje lya Uganda erya UPDF lyeye mu ddene okusobola okutereeza embeera n'okufeffetta ebitundu naddala ekyabugendera ekisuubira okubeeramu enfo abampembe gye babatendekera. Kapiteni Mike Mukula yasindikiddwa gavumenti ng'omutabaganya wakati w'abakulembeze b'ennono okumalawo obutabanguko n'enkaayana. Ekitongole ky'amawanga magatte kyatondebwawo okuziyiza obutabanguko n'emirerembe nga kyeyambisa amagye okuva mu nsi z'omukago okukuuma eddembe. Naye omuze gw'abamukuumaddembe ogw'okusobya ku bantu be babakwasizza guswazizza ekitongole kino olw'empisa ensiiwuufu ze bayolesezza. Abajaasi n'abapoliisi okuva mu nsi 21 abaweereza ekitongole ky'amawanga g'omukago babalumiriza okutulugunya abantu be bakuuma awamu n'okubasobyako nga kino kibadde mu nsi nga Ivory Coast, Haiti, Mali ne Democratic Republic of Congo. Naye Central African Republic yesinza gino emisango ng'ekitongole ky'amawanga magatte tekinnasindika bajaasi mu Central African Republic gye buvudde. Abajaasi b'akabenja ka Sangaris okuva e Bufalansa akeetongodde baali bawerennemba n'omusango gw'okujjula ebitayidde. Bamukuumaddembe basobezza ku bawala bangi awatali abakwatako nga basinze kusobya ku bavubuka n'abaana abato. Bangi babasobezzaako okufuna emmere n'obusente obw'omuswaba ne babaleka nga bali mbuto oba nga balera baana. Yadde ekitongole ky'amawanga magatte kikugira bamukuumaddembe okusobya ku bantu be bakuuma abeenyigira mu kikolwa kino tebatera kuvunaanwa kubanga balina kuwozesebwa mu nsi gye bava okusinziira ku biragiro mu kifo ky'okuwozesebwa mu nsi gye bakoledde ebikolobero. Wabula ekitongole ky'amawanga magatte kyayisa etteeka okukangavula abajaasi abasobya ku baana abatanneetuuka. Era bw'ati akulira ekitongole kino Mwami Ban Ki-moon n'akwata akulira bamukuumaddembe mu nsi eno ku nkoona n'abajaasi 10 ne bagoba olw'okusobya ku baana. Era guno gwe mulundi ogusookedde ddala ekitongole kino okunokolayo ensi omuva bano bassedduvutto abatekulidde omulimu gwabwe ogw'okukuuma abantu abali mu bwetaavu ne badda mu kubasobyako. Omuze gw'obulyake gusaanye okwanika omusasi waffe Big Ben katuwa ebisingako. Shibala shabumbi bo batambi ni bagaga abo bali nawo ni nabo bahali nawo ta abo bali nawo bihorera kama kambira kabwe ufuka rubusana bamuzibe ni baminirisibwa ne wiki yino bibindu byarunduhire byari sabari mu bunyala nga kama ulire kepa na mabibi yafayo birisa byarasibwire mushimonyo ni umurambi we company ya Monsac Fonseca umurambi yunakabira tsimba plate biwumbi umena hatwera homba hotsera no tebi byama bibyoka sabutsono akibukendera mu government yosita na ya Africa ka prime minister ni barangirisibe kama nambo Luhobo lwalurenga prime minister weri namba ya Iceland arukwire muhali bana mawulire babola bimya bitaro niyo barambere humpapuletse humara chimeko ariko amazima kayukisire hufura ho musese ngabo sirifu kabiri na hatwera mu dola nitso siribwo bagaga mu bagaga niyo bafurire huri nga babakwire mu lweri umureri yasabe babisa ndi umureri ryama mu business itimbi tintalo inzakani bibindu ndi umureri hala kama kambira ryabisiba ipanama ni neryo iriya yiribwa uhwamana no mu Uganda isanara mire Big Ben skuye na mombe mbene ngani huwa kasahira news bits webale nnyo Big Ben naago gatutuusaako buli omu ayagala okwambala jiini kubanga zo zimakingira ku buli kimu kyonna ky'oyambala naye ng'okufuna sayizi etuukira ddala emibiri gy'abakyala abafirika kuba kusiitaana. Jiini ezikolebwa tezitera kututuuka abafirika batera okuba abatono abawanvu ennyo oba abampi ewamu n'abo bamubiri gwakula. Andrew Koyi bwe yakizuula n'atuyiiyiza ono omusuubuzi yasalawo okutandikawo kampuni emanyiddwa nga Black Jack Jeans ng'enaakolera bakasitoma abe jiini ezibatuuka. Zino jiini zikolebwa mu misono egy'enjawulo ng'era mu mwaka gwa 2008 kampuni eno bwe yagitandikawo yali talina kyamanyi ku bya kudizayininga na kutunga bw'ati
amaanyi mu engeri y'okukolamu jiini zino. Yali yeetaaga ensimbi okugula ebyalaani, okusasula omutunzi ewamu n'okupangisa w'akolera. Okusobola okutuukiriza ekirooto kye, yalina okufuna abantu abalala okumwegattako. Mu myezi 6 yakola ensimbi ezisukka 7,000 egy'Ekenya. Yatwala obudde okuyiga okukomola, okuyiya emisono n'okutunga. Ekyaddirira kwe kudizayininga dizayini ensufu ng'ate empanga asinga omuti gwa jjambula. Blackjack Jeans ly'erinnya lye yatuuma kampuni ye, newankubadde yalina okuyiya obukodyo bungi, jiini ze zireme kufaanana ng'endala eziri ku katale. Yafuna akatale mu kukolera abakyala abafirikazi jiini olw'amatiriyo z'akozesa okuba ensufu ennyo. Koye akola n'amaanyi mu eno bizinesi ng'era afaayo ku bakasitoma be na kiddala kye beetaaga. Okufaayo kwe kumuyooledde ensimbi mu Kenya n'ensi endala, ng'era Blackjack Jeans bakutuusaako ekyo kyonna ky'oyagala ne ku Jumia tebalutumira mwana. Kigambibwa nti Koye ayolekera mu nsi ya Amerika jiini gye zaasooka okukolebwa, ng'era ayagala abalagemu ku bubbali n'obukodyo obupya mu nkola ya zijiini. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tulolindirira amawulire amalala agokya. Nsigadde nze Survivor ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.